Kati eyo bwe tuvaayo ekitongole kya Kampala Capital City Authority kyekirabirira ekibuga Kampala. Ekitongole kino kikola emirimu mingiko omuli n'okutereeza obulungi ebintu abantu bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo mu kibuga Kampala. Naye nno we tutuukidde olunaku luno olwaleero ng'ekitongole kino oluusi tekiva mu mbuga olw'abantu abamu okukiwaabira emisango egimu ne gikikka mu vi ne kiriwo obutitimbe bw'ensimbi. Oluusi nga kiva ku mirimu egimu egikolebwa ab'ekitongole kino ne girekebwa awo Namasambala, emirala ne gikosa obulamu bw'abantu okugenda okukakana ng'ekitongole kifiirwa butitimbe bwa nsimbi. Kirabye kigenda okufiira mu kakunizo ne kigamba nti akateeyanira kafa omutego. Ekitongole kya KCCA kirabudde abakozi baakyo okukola emirimu n'obukugu okwewala okukosa abantu ne kibaleetera okutanzibwa omudidi gw'ensimbi nga buli kiseera kiba mu kkooti nga kiwoza. Abantu bangi bazze banyigirizibwa abakozi b'ekitongole kino olw'obulagajjavu ng'ensonga y'omukyala eyagwa mu kinnya ng'enkuba etonya Nakawa n'afa ng'ono yalabibwa kyenkana wayiseewo omwaka bano baalina okumuliyirira. N'okufa kw'omuvuzi wa bodaboda Tusasire Jalan eyagudde mu mwala gwa Kawaala Lubigi, KCCA gweri mu kuzimba okuva eBwayise amazzi gamukulugusizza okutuuka e Masanafu mu bitoogo ng'ono naye omulambo gwe gwalabibwa nkeera. South Media mu mboozi y'akafuuno omwogezi w'ekitongole kya KCCA Daniel Nwabine atunnyonnyodde engeri bwe bafiiriddwamu ensimbi olw'obulagajjavu. Eseriiro oyo afunye okwemulugunya oba akoseddwa oba afiiriddwa ebintu nga kkooti esazeewo nti KCCA yavunaanyizibwa ku kufiirizibwa okwo. Ensimbi ezisaasaanyizibwa ku kuliyirira abantu abatuusiddwako ebikolwa ebyekko abakozi b'ekitongole zimulemye okubala. Sobola kufuna figa eri awo naye ebimu ku bino bikyalira mu kkooti so agamba muno zino oba zino waliwo abasaba ssente nti baliyirirwe naye nga bazisabira mu kkooti ate ensonga za kkooti of course tusobola zoogerako nga zikyagenda mu maaso. Nwabine agamba baliyirira abo ababa bakoseddwa wabula tekuba kuseereza buseereza. Okwebugunya kuyita mu kkooti n'esalawo ki ekisobola okukola ki okusasula omuntu ono oba okumuliyirira newankubadde tasobola kuzzibwawo oba kudda mu mbeera eri gyalimu naye okulaba nti waaki wabeerawo okuliyirira okusobola okulungamya ensonga eyo oba ekyo kyonna ekiba kibaddewo. Abakozi ba KCCA abakoze ebikolobero okuba Nakampala tebabaleka kugenda bugenzi wabula bakangavvulwa. Naye wabaawo ensobi ng'ekoleddwa omu ku bakozi baffe ate tetukoma ku kuliyirira kwokka wabula tugenda ne mu nsonga ezi administrative oba enkola y'emirimu n'omuntu engeri gyasobola okubonerezebwa oba okugambwako oba okutendekebwa okukola obulungi emirimu gye. Nwabine asabye abakozi ab'ekitongole kino okubeera abeegendereza kubanga ensobi ze bakola zitaataaganya enteekateeka zaabwe. Buli omu alina okukola obulimu bwe okusinziira ku bweyaweebwa ebbaluwa. Oba oli musawo kola obusawo, oba oli injiniya kola obwa injiniya, oba oli muwooza kola ogwo, oba oli musomesa obukole. Buli omu atuukirize endagaano ye gyeyakola ne gavumenti ng'ayingira mu KCCA. Ku kya Tusasire Jalan okusirituka n'agwa mu mwala okugambibwa okubanga gwa KCCA Nwabine avumiridde omuzze gwa bannakampala abasaalimbira we batalina kuyita. Naye tetuze tulawula abantu okwewala okuyita mu bifo ebiregamyemu amazzi era amazzi butanjali kubanga tumanyi kiriwo naye ate n'okukoona muno ogwo musango guba musango era guba gugenda mu poliisi yatusuubira nti poliisi yakoze ekola kyonna ekisoboka okukola okunoonyereza okulaba nti nno wabaawo okulungamya ensonga eyo. Ku kubikka ebinnya ebitwala amazzi KCCA eri mu nteekateeka kubirongoosa. Emyala gyonna mu kibuga tulina drainage master plan. Nga muno drainage master plan tugenda okukolera emyala emifulejje awamu n'ebyo byonna ebiyambako okulaba muno amazzi gakulukuta tegalegama mu bifo mu kibuga kyonna. Byasali Hakim, Nola Gabdiel, Crossroad TV, Omunnyo.